emizaano d'abannalungi n'abadiwere. Mu mwezi gw'omwenda omwaka oguwedde twakulaga omuwala ono eyali agenze okwetaba ku bikujjuko eby'empaka z'obwannalulungi ebikulembera okuwalampa olusozi Kagulu e Kamuli. Ono yategeeza nti ku ssaawa nga 10 nga bukya wajja abavubuka abatandika okukola effujjo ekyawaliriza abasirikale okugumbulula abaali beetabye mu bikujjuko nga wano naye we yafubutukira ekipayopayo. Kyokka mbw abadde awaka gye yasangira abasirikale abamukwata amavumbavumba okukkakkana nga bamusobezzaako. Baayida nga bava eri abasirikale ate nga balina emmundu. Bangema emikono, bangema omunwa, bangema bandya bantandikako, bantoolamu empale, bandiza n'ekiteeteeyi. Okusinziira ku mwalo ono yali mbeerera. Naiti bigezesanga kunaalira amaziga n'asambagala kwengera bankubamu n'empi kubanga bandisawo. Maama we okusinziira ku kyatuusibwa ku muwala we yasaba weebwe obwenkanya. Kwenda biiro ya buwumbi 500 ne kaikane pulesa kuba omwana wange yali virgin taidi byabasaada. Kino kyaviirako n'omumyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Litwala Kadaga okulagira poliisi eveeyo n'alipoota enzijovu ku kikolwa ky'abantu baayo. Omwezi ogwere twali eno eri omwana waffe yakosebwa abasirikale era akobye mwami lwa musaayi oyo. Ndikwenda alipoota basirikale abo abali kututa olunaku olwo abawanga omwana w'emyaka 14 bamukosa babiri bati. Wano minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana mu Bwakyabazinga Dr. Joyce abali wano yabiteekamu engatto okwongera okuzuula ekinyusi ky'ensonga. Kyona tulikwenda okubona nti mu bizibu bye tulina walala n'omwana ono ekyafiizi kiveewo era ekyo maama Rebecca Kadaga akikozeeku okubona nti omwana ono fiizi denda atamwewere etaamu eri kwida bisasulirwa mu bwidduufu. Kyokka wadde bino byonna byakolebwa kati emyezi gigenda mu 10 omuwala tafunanga bwenkanya. One key issue that has come up clearly is the case has been delayed, and the feedback that we have got today is there is a police officer who is going to be sent to Kampala to find out how far the samples have gone, and before the end of the week they will have given us feedback on how the case has gone. Bwetubuuzizza aduumira poliisi Buyende Edson Birema atugambye nti ensonga eno ekyalimu ebirumira kubanga omuwala teyalina wadde enkwagulo eziraga nti yakabasanyizibwa. If she was indeed gang raped and she was put on bricks and she told us it was a struggle, most likely we would have got like bruises on her, what and what. The girl was very clean. Kyokka agamba nti sampolo ezaggyibwa ku basirikale bano bakyazirinda okuva e Kamuli okufuna ekyenkomeredde. Some samples were taken to GAR. They came back, they were not tallying with the suspect, they were thinking both. That one we need to cross-check. But they all think, because the girls, we try to ask, were you moving alone? Because they always move together. And at that time, you couldn't get any person who is moving alone. You cannot. Ono abadde ayogera n'ab'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abaana bwe babadde bamubuuza ensonga y'omwana ono okufuna obwenkanya weetuuse. CID mukubiire ku isimu Madamu Rashida, Officer Rashida yakoba abaire azira wali mu field ati mucekingeku kole follow up ku Friday olwokutaano wiiki tuli kunoonereza ensonga dino paka na buti kubanga tukaali kutegeera kyene kye tuli kwenda omwana ono bw'abanga tufuna abantu abatuufu abamutudda era batwalibwe mu mbuga ed'amateeka. Bano basuubizza obutatuula okutuusa ng'omuwala afunye obwenkanya abaakola kino babeere ekyokulabirako eri abalala. Ndakugezaako ino awamu ne FAWE ne probation office ne media tubone nti at least omusango ogwo tegusobola kufa. Mu kiseera ekyo omuwala alina emyaka 15 ng'ali mu kibiina kya 7. Olwaleero ali mu siniya esooka n'agamba nti n'okutuusa kati tannafuna buweerero ng'abaamukabasanya bakyalya butaala. Tebasobola aleka buleke musango ogwo ebyo biba bitambuse nti olw'okubanga musirikale munne tibali kwenda babifeeko naye ndaabireka buleke.